Ebyokwewamba Mighty Family we yali tetwali walungi nnyo nga twagala twongereko kuba ffe golo yaffe ya Mighty Family twali twagala tuwere bannambe egi mu industry ya comedy ketuli ab'enviri eza red tugambe batukute tuli badayihadi ba Bobby twawambiddwa ogono omuzannyo bagubala twali tuva ne kapale mutukula twali tusulagula ku King Fahad awo watamale mirundi era izo ensonga mpanvu era byali bya muganda waffe Sam manyi yali musajja atambulira nnyo mu bufumbo nakola atya ngabokere nchano wasasamo oli mukazi obo wasizza ffenna twaberanga aba so kati tubeera we na tete tubeera we banga bufumbo bwabika omukazi abawasizza omuyiya waffe Sam ayiyo obufumbo obulala emunyonyo tugende emunyonyo babatwala mu bwe munyonyo tubeera mu bwe munyonyo ngabo manyere embeera tuyiyeyiya lwekibina kyambuse tubeere munyonyo emunyonyo bufumbo tubaamu naye ngomanyi teyaliyo lwalaavu emunyonyo so kati tubeere munyonyo Sam muno mwaka mayi ajja ku social media ajja kwa n'omukazi gwe bayita Joan kale biseera ebyo by that time yali yeyita Joyce ne baagalana omukazi yalina bbawe ya renting andowoozaawo kati omukazi ate n'awasizaawo Sam bw'awasizaawo Sam bashiftinga okuva emunyonyo tunansana baganda bange ensonga z'abamaiti kati ono bamuyita King Dan kati King Dan be batandika mu Mighty Family King Dan wali atubuulire King Dan wanje sanso kula nange sanso kula basi kiriwo sirina nnyo kiriwo ky'amaanyi tuli bwetuwe tembere liwo giraba ya pandemic tunwe mu kamera awo eyanjule gwani muganda ya abatuuliza n'abatulaba amanya n'eddoboozi bampita King Dan eyali owadda Mighty Family 256 kati ndi King Dan kyendi nja kibanjulira maaso awo okola biki King Dan oli muyimbi oli dance oli comedian oli ki mu Mighty Family nali musician atenga ndi muzanyi wa skits zisinga ku YouTube ndowooza mu ndabe ziri mu Mighty Family okay ya nga ndi muzanyi nga ate era ndi muyiya wazijjoko mu kibiina ekyo mutandika mutya Mighty Family Mighty Family olugendo luwanvu nnyo tandika ekintu ekyo ne kale nganze omuntu era obaako n'ebikuluma noga mbeera eno wait lwaki sikita nenge ekibiina tutandika embeera mpanvu nnyo tandika Mighty Family okutandika nze okujoininga Mighty Family twali tuli bwayisaawo abasinga obungi mumanyi we bwayise kabala ke bayita Edeni kuba nali nsulanze Makerere kati Sam nga alina akaduuka ke nga tebwayise bwe batyo nga Robert Mutembe Sam alina akaduuka ke nga tez'abakyala tandika ekibiina Sam batandika comedy ngabo manyi nange nakyagala nnyo nakibayingirawo nze following nnyo bapukamine tunizija nemba joininga mu ntandikwa ne tubeera nnyo nabo ne tubeera era abatujjukira obulungi tubeera we bwayise bigaana era embeera ya lenti ezenga etusumbuwa nnyo ng'ekibiina hey kintu kitulemerera tusenguka tudde nateete abamanye nateete ku mabiito tubeereyo mu danger zone baganda bange nateeta wonna wali ku mabiito twali side zaawo ku manengera ku mabiito ewali stage zaffe ne si wafu abaliwo be bafu akatundu ke kasinga obufu mu Uganda eno baganda bange akatundu ke bali ku mabiito saagala okategeere gwe atakamanyi wafu nnyo baleka abantu bagende balambule bada akatundu twagala tukakole ng'ekyobulambuzi bantu bagende bakalambuleko wafu saagala na muntu ategeerewo mubeera ku mabiito ya tubeera ku mabiito twali tusulagula ku King Fahad awo watamale mirundi era izo ensonga mpanvu era byali bya muganda waffe Sam manyi yali musajja atambulira nnyo mu bufumbo nakola atya ngabokere nchano wasasamo oli mukazi obo wasizza ffenna twaberanga aba omukazi agenda awasasamo bwawasasamo obo wasizza Dani obo wasizza Robert mwena n'abeetikka Luganda ne mugenda tuyina beera awo maka okitegedde nga wetuyiye ekyaffe ekitwala mu maaso so kati tubeera we na tete tubeera we banga bufumbo bwabika omukazi abawasizza omuyiya waffe Sam ayiyo obufumbo obulala emunyonyo toseka ebintu bino Sam abimanyi byoyogerako Dani sabimanyi mulinamu mumwe ne mukwano gwammwe omwogi gwe manyi nga muganda wa kapalaga gwe bayita Dennis mumanyi
mummanyi kati emboozi singaji manyi kuba yali manager wa obudde obwo Samu mubiri gwa yayiwanga teyayiwanga oti gwa sente yayiwanga gwa mugongo gwe gafe tutambira ku mugongo gwe okutuka je tulina obulaga Kasamu wanga mwali twatuuka twasurvivinga kuva mu bwenna tete tugende munyonyo baba twala mu bwe munyonyo tubeera mu bwe munyonyo nga bomanyera embeera tuyiyeyiya lwekibiina kyambuse naye omukazi mumukiriziganya muti ati sebo owasize naye naffe tutambula n'ono buli baana bato mwabatambulira mwene embeera muganda wange oli mwana muto by the way era kituufu ndi mwana muto nkulidde mu mikono gy'abo abalenzi ne kale nga bw'omanyi obulamu abamanyi abaganda bagamba nti balina olugero luga nti ennyonyi enkulu yayigiriza ento okubuuka Samu namutwalanga kitange Samu nga muwanye ekitiibwa ya ne bakazi be banjulira nga muwanye ekitiibwa era abasinga mutabani wo biki babimanyi bingi ninga mutabani wa Samu banga ddene bakumanyinga mutabani wa Samu yakuzizza bebankuza ebya serious kuba kati myaka mingi ndi nabo nnyo mugende munyonyo tubeere munyonyo emunyonyo bufumbo tubaamu naye omanyi teyaliyo lwalaavu emunyonyo yaliyo lwa mbeera akusurvivinga so kati wetubeere munyonyo Samu muno mwaka mayi ajja ku social media ajja kuba n'omukazi gwe bayita Joan kale ebiseera ebyo by that time yali yeyita Joyce omukazi kati mukazi yabeera nateete wano ku abamanyi amayembe gano ebagazimba amayembe awo nateete nga ku Yesu amala owengerako mu maaso kati ku kiddeeka abulengwa omukazi yali abeera yali apangisa ne baagalana omukazi yalina bbawe ya renting andowoozaawo kati omukazi ate n'awasizaawo Samu bw'awasizaawo Samu bashiftinga okuva emunyonyo tunansana abeetikka Samu abayamba abaleeta kati tujja naye obufumbo bwo nali saabusiima bulungi nze nganze omwana nga nalookingira mu munyonyo era nsigala emunyonyo era omukazi w'emunyonyo by the way oyo Winnie Kayongo Winnie bami nkwagala nnyo webale kutuirawo mubiri n'obudde bwa leero omwana wa Samu gyali muwala wa Samu ya mukazi yatuirawo nnyo mubiri anjagala nnyo mukazi wa one love nnyo teyakyawa kale asooka yamukyawa ne baawukana ne teyamukyawa yasigala amwagala n'emikwano gy'abaagala nnyo mukazi wa mikwano nnyo kati Samu we bajja enansana nze nsigalayo eri olwosigalayo ng'omwana kuba obufumbo bweno nze tebwannyumira manyi nze ntunulya omuntu ne mu studying embeera ze n'ogamba nze kansigale munyonyo sigalayo eno najjanga balambulako babuuzaako kati omukazi afuna olubuto ono wenansana ndowooza kati mu kukyala nnyini mumaka apangisa waayagala okujja amulabeko waliwo ye gwayagalawo amugamba Samu saagala kuliza mwana wange wa nansana bashiftinga tudde ekisaasi ekikomera kye twali mu kikomera kye kimu n'ebbajjo ekisaasi saidi kyawo olaba ku waliwo ogundi eri awo kisaaso kiriro dda kyanja kati waliwo awo satellite ku kikiriro ekyo wansi gye twali awo nga musola n'ebbajjo ekikomera twali kimu ekyo naye nga ffe tulina wetupangisa renting bajjo bino byogerako abimanyi era embwa ebiseera ebisinga embwa za trending era nnyo Samu ng'alina embwa bado ene emboozi mpanvu era mbadde simayo weba olina obudde tujja kuginyumya tugigguse abamulabanga ennyawo n'embwa ezaali ebbiri twali mu kikomera ekyo kati bigaana renti atulemerera shiftinga ava ekyanja kati awo agenda shiftinga nze nga afunye manager agenda okunkwatako baali bamuyita Kamada nenga erinnya lya music tufuna ekibiina tukituma Delo Events kuba yina system buli kimu kati nze nsooka mbaviiramu nzira mmwe wa manager nsasula renti biki kyankolera ebintu ng'omuntu kati nginenga ngenda mbalabeko ogendayo n'obalaba kyenkana nga gye nsiiba kyanja n'ensula eno emakerere kati tubeera bashiftinga okuva eri ekisasi bajja ekyanja ekikomera nno kye twalimu batamya bintu bya bbeeyi kikomera kye twalimu twali tusulamu ne DJ Mase owe NBS
price kirasi masa bimanyi masa yali ne iba wafe kyanja side ki kyanja mumanyi olabe kyanja ku mbuzi ku musanvu ndabawo kikube ekyo kikwate kati apartment eri awo esookera ddala enyirira gye twaliko opposite ka supermarket kali awo kati tubeera awo embeera egaana renti kwenju yali yabbe $85,000 ate nga embeera gye twalimu ya covid tubeera omanye ebiseera tutali tetulina byakola kunywa bunywi na kutamiira kati saamu ono alina akakwano ke bakayita dona kalina edduuka ku zaayi kasala siddi abakawala kumukamanya akali mu video ya Nina Rose Billboard kakawala akeeru kavayo kasula mu ntungo kajje eyo yekisasi kabeere ekyanja kabeerawo nga bomanyi nti abakazi bangu okologana nabo omukwano akawala kakola omukwano ne Joani mukasaamu ali lubuto olubuto tulindirira twebula weeks myezi kawala kabeerawo nga bomanyi muwala wande Joani agenda sisinkana bba we taata mwana agenda ne dona gwagenze ne diehard wani wa Saamu meetinga dona kimuluma kuba yali amanyi omwana wani wa Saamu dona ajjaza Saamu ebbali tunaye Saamu namazima gali nti omwana siwo ABCDD biki Saamu ngagamba kale ngaasirika ngakeere nkya ngagamba omukazi njala twala mwana kuki ku DNA mukebeza ebintu bino byogera omusajja abimanyi byo bosi wange kati nsumulula osune biika byoyagala kubanze saagala muntu asibe ku muntu njwanjwa Saamu akumanyi Robert akumanyi kati va ku Saamu va ku Robert genda obuuze kwamanye eno industry nene gye tulimu sanga Maulana and Rain babuuze King Danny mumanyi yanga wa Mighty Family kale bamanyi yanga wa Mighty Family sanga batokazi King Danny omumanyi kale genda mba promoter genda mba Nalisi Kasalobu manager Bunjo gobo omanyi industry kale genda ne wa Muhanje Alex Muhanje mubuuze ono yanga omumanyi ayogera yajja kugamba nti oyo yanga wabani waba Mighty ne ogenda mba mbachiko no ogenda wa basinga bamanyi so bintu bino byenjogera sibyogera nti obachi naye babawe embeera etuukawo nga ye kulemeredde n'okitanoga n'omulenzi embeera zembi Saamu abimanya asirika amugamba mutwale ku DNA ewabeera olutalo tusimbula waliwo kakwano kaffe bakayita Emmy ekyanja tugenze tu celebrating emu eyo tubeereyo obudde butuuka obwekiro waliwo kafyu omukazi akoowa olubuto agamba njagala kudda waka Saamu tugende Saamu agamba ankyalina emikwano gyange nkyajoga omukazi asirika nga bomanyi nti ndowooza omukazi yali ayagala laga Saamu mukwano yerabira ebyaki ebya DNA abiveeko kumbe ne Saamu kimuli ku mutima ayagala DNA tusula eyo tunywa mwenge tutamiira Saamu ndowooza anywa stress budde mugutu gwako tukeera ku makya twasulayo tugenda ne Saamu nze nali 5 nnyo wa Saamu kale yadde bali bakola ne Robert nenga nze ngo personal life yo gimanyi nga mulimu ne byatabulira Robert n'abibuulira nze kwanze nali diehard we ABCD nga nkimanya tusimbula tukeera tudde ewaka tutuuka omukazi ambuuza wasuzeewa Saamu amugamba ekigambo kimu nonye mwana wange mutwala ku DNA gucha tuli ku mutwe pako y'amazzi yali etokose wali neewola ne bange ewolawola ne bagizaako neddamu neetokota Saamu agira mu time abuuza omwana akamutwale ku DNA time ya pako etokota ntudde mu ntebe bwenti nsirise ebyabagala nasisaayo kyange kimu ebiri ekyanze omanyisa yalimu olwa comedian ayogera ekigambo ng'aseka kumba ali serious ate ng'oli kimukola ki kimunyiiza omukazi bwe yayimuka bwe yamagamaga ekiri okumpi mayi kazi Kanyarwanda kayina omutima kali akakeero kakwata pako bwe kati n'emikono ebiri kajimuyiwako boyi wange yafukamira ati wansi nali manyi maziga nnyo ngenda olaba Saamu anyooka omuka abambuka ati yekka
nangamba nesooka nzijula olwokuba oli ttaano wange mukazi yansanga ne ttaano wange ayokyeza ttaano wange nangamba nesirikirirawo mu ntebe manyi nze ndowooza mangu ate ne samulowooza kyalinga njagalako kuba ndi kasajja kagezigezi ndowooza mangu yadde nali kato naye sobeera n'omwana omuto manyi baganda balina ogera ogamba negwozadde agikubira n'ozina noonyaawo ekyokuzaako sikiraba tuli mu nju aba twalimu bana nze akakawala kaddona Saamu ne mukazi we ne maidi waabwe kati omusajja naliwo ogwo Saamu nzijuki ndowoozaamu ngamba ne Saamu wayimuka awo kikyagenda okolera omukazi ali olubula wiiki era oba otegeera ate oba ofudde otegeera nenga oyibuka oli abikuyiridde mbadde mmanyi nga bali mulaavu kumbe bya serious ndowooza kisaamu kyanakola omukazi nsituka nkwata Saamu n'emikono gyange Saamu ayagala okunesika kalwana kola obulumi bwe yayina nga tosobola kunkwata nkwata Saamu mutwala mu kisenge nsibira Saamu mu kisenge manye ekinaddako kuba mumanyi alina omutima olaba balwananga na muganda we Robert enfunda ezisuka mu 10 nentaasa nengera olaba Saamu yayagala kutta busimu nalinga atakola naye so nenkwata Saamu nemusibira mu kisenge nenkwata esimu ya Saamu nali manyi password ya Saamu teri gyata Saamu kazibe pini nanze mbamanyi mobile money ye buli kimu password ye biki mbambi manyi awo ka Robert atabimanyi oli abatamene nganze manyi buli kimu dani gendo jeko sente ngera bugenzi nasi mpwa manyi pini olusanga bina kujjako 10 jjako 12 kuba nawe ne weberera kuba manyi pini ye ate nga nete kimuluma kuba manyi munange Saamu musibira mu kisenge Saamu ngamba dani sina kingenda kola Joan nzigulira ngende mudwalira mfulume ngende teyayagala dwalira ayagala genda wa mukwano gwe emije twasuze nga tunywa bia mugamba Saamu nedda mwamumanyi byaliko ngamba enewe kamugulire nzigulira Saamu nga tayagala kwata mukazi tusula wagulu ku fulo yoko Saamu akwata omukazi ayagala musuula wa wansi nkwata Saamu n'amaanyi gange n'otwanyi twange twenina muzayi mu kisenge musibiramu kwata simu nkubira Emi yalina kabenzi nanyini kabenzi ako UAF ke yavuganga ebisere by'olubuto alazo omukazi biki musibira mu kisenge Saamu nkube simu Emi bajja n'emmotoka zali bbiri tukwata Saamu mukazi tumukusa wansi madala tumukeeka wansi tumusibira mu nju ya sikali tufulumya Saamu tumutwala Saamu agaana eddwaliro tumutwala wa Emi waliwo kakazi kaganda kachali wa family lito MK kamukolako ne kamujjanjaba bwe bityo kana nagenda nga aterera mpola era mu abasinga twabagamba gas mwatugamba birala gas yeyo kya Saamu nenga yeyembere yaliwo DNA bagikola DNA ete yakolwa nebigwa omukazi white nakulumu nasibe bintu nagenda muganda wange King wali okola na Mighty lwaki mwaji kuba ekigulu lwaki kyekyalisuula lwaki ekibiina mwakijja kyali kikutte Mighty family woli Robert wali ne buli omu ali ku lulu nze mbadde mukyasula n'ekyanja kapale yangambye nti obeera Nazana no Mighty family okugwa bayira wate kiba kirungi manya abaganda bagamba tusoka kwekona ntujjukira okola kye okubuuka Mighty family mukugwa kwayo kwa kuno wamanga babu wani ajakola struggle eje batambuliranga mbali bagita struggle nange ni mwagizo people power fine Saamu kapale ne Robert bagenda aba babiri kapala ajakola live ngabo manya bana ba live abali mu diaspora bateeka koki Robert ajakira batu akava mu gundi yokwewamba eganyo okwatayo eyokwewamba eganyo okola ki tunoonye ekyokuddaako Saamu Robert ajalira mu Saamu manyi Saamu yayagala ategeera kye bayita sente n'omuntu agukusala ngalabe ku kye bayita money Saamu akeere nkyagamba Robert amunnyonnyola embeera eriwo biki eri sente ziyiika biki Saamu yagamba eki alikeeza nkokola alinnya aŋŋamba gwe sigalewa kwanze nalinga mbeera ne Saamu mu nju egi nga tusula waggulu ku floor ya kubiri Robert nga yasula wansi ne mu kikomera kimu sigale waka mbere waka ngabo bimanyi nenga tebannagenda nasoka gamba Saamu kwafe twaberanga waka ku simu tulwanira wa ku simu tulingira abagenda ne mu commentinga mu wage biki live lusitulabye baani aba ozima live wezaliko Saamu mugamba temugenda
Samu ngamba ankubulye katugende mu sitwa tugende tunonye platform tewali kyakola tukwenda kola wa comedy nemba ngateba nagenda soka batangaza mu bagamba Samu kikyononya anti sente twa tukola scientific comedy Alex Mwanje ngatuwe mitwalo nkaga buli lwoku nenga bomanyi ti obulamu tulimbwa bbeyi nkaga zaite zimala so mwana agenda batetenkanya babeera afuna omutima kwa Samu yali sekwe teyagenda nti no lwa people power yali agenzerwa sente kino kya people power kimuyingira mu luvanyuma nga agenzeeyo nga kikwatayo so Mighty Family bwetyo bwegenze egendedde mu wevu ya Bobby Wine Samu atandika ovuma government ate yezira abantu wamuwa platform nayongezaamu amaanyi nalinga nnyo ku bunke nkawe bamuwambira jukanza nali connect weye wambira awo nze nali connectinga naye dani kiriwo kati ekiriwo kituufu drone yezze waka ne galidde mu nju njiraba ndi mu dinisa basajja bavudde mbaba no naye kakati eyaddala oba ya comedy nga byaddala banoonya nabo banoonyereza tebatudde kituufu omwana bamuwambya niye muwambye nga n'omugamba nti wayi drone ebaddeko wano kimbibiri tiye biki kale tugume biki neguma era ne mukuvaayo ankubira angamba Dani kati ekiriwo kebera okejjawo makerenda gange oganda etere biki empereze nene makansi mukasina je njja bijja mba kyabinoonya nga asala agenze kira musanga ansa ava kira ankubira ngamba nzijja waka ajja we waka twefuula kuba neighbor bali tebamanyi kituufu jasanga wonze waka ne bakapale bali nabo ne batuuka batusanga tuli naye ne tukola awo kye tukoze YouTube tutekawo live biki avuddeyo ebintu lwaki mwali mu bipanga kufuna muki ekigendera kyali ki ebyokwewamba Mighty Family bwe yali tetwali walungi nnyo nga twagala twongereko kuba ffe golo yaffe ya Mighty Family twali twagala tuwere bannamba egi mu industry ya comedy golo yali yakuba namba etya nenga otunulamu bakiko batukola ki babatwala bwotunula mu mawulana ndweni tebatudde eno kapale naye bwasonga bizonto bisooba tugala tuleete ki ketuli ab'enviiri eza red tugambe batukute tuli badayihadi ba Bobby twawambiddwa ogono omuzannyo bagubala twetuva ne kapale mutukula kapale afuna she mutukula mu scientific omwangamba jangu mperekereko mwelekerako batukubira twali twakatuuka enateete batugamba muliwa tulina ke twagala bala tujja twabasanga wakala kaserebu nnyo ku TikTok bakaita Brina akakawala je twalirizo program meeting je zaatula Brina abimanyi Brina tayabanyonyola akewe gwasi kwa kyamunyizaako naye n'abanyonyola ekyaliwo so Mighty Family kino kisana wetye ekibiina so Mighty Family yo ili Basaanawo right now ili closed kuba yagwawo defeat le Uganda muli closed era yagamba ni Mighty Family weri mu struggle si mu comedy gwalinda comedy wa Mighty Family oli kafu ekibiina tekikyaliwo physically tekikyaliwo tulina creatingawo birala kati kye kino okolebwa kubanga ekintu kyamwe mwali mukikubye kyatandise okukwata Sam Robert nga naawe yanga wa Mighty bakutege kyali kize naye nga bwomanyi akafa omukoto tekaluluma twagumye kyagwawo ekibiina kyavaawo kyaweddewo era muganda kapale kati Samu amaloli nyagenda ebweru bonna era babadde mbweraliikirivu bwani nze jukira nze nse badde temmanyi nze be bali bambeezaawo bagamba ne tuvuddeyo omwana tumulese mu mbeera ki Robert ali mu komera Samu ndi bweru Samu najja nkubira direct call nagamba ati kati yanoonya namba yange ndowooza mu ssimu kwesimu ye baazi bajjangako eri namba nga tagiina kati simanyi yajja namba yange ankubira direct call Dani ki ekiriwo nze Samu nenge namba sigimanyi mala kubanga webase ku makya saawa emu kitundu oli mbuliriwe basogera be namba ekkubira ye mu America noga wanyi muganda wange nti Dani ki ekiriwo nze Samu sonyiwa muganda wange sagamba ndi mu America nagenda naye kati ekiriwo bobo inako data jangu online tuogere nabinjalo kugamba nezija nanyumiza buli kimu nankubira video call tuogera buli kimu iranga yakugenda screenshot wano zina zenda mukuba so nakugamba ogende obere wakapali nangamba kati ekitufu kiri nti embere genda kukalubirizaamu oddewo ate n'ekirala olina kubeera awe yakuba buli mwana ali eyo nga ali nniya kunze bagenda mukwata kuba ate nze siri mwetegefu kwesonyiwa gavumenti
siri mwetegefu gyesonyiwa nja mpaka kizibu kyange si ky'abantu wabula kya Museveni ng'avudde ku bufuzi ne ngamba kwebiri ne communicating ne Kapale yali amanyi gye ntera osiba eri ebwayise najja ne muyiramu kina nga akiri fine naawe n'ensala n'ezigye wa Kapale tandiko tambuza obulamu jjo ly'abalamu wano jjo jjuze batukwatanga abakwata kabaka mwanga babakwata ne Kapale nze sikirabangako kino okunkwatisa mundu 10 nze ne Kapale nga baagala ki baagala Saamu kati ate nze ekimponya kuba bagenda otukwatanga nakwogera ne Saamu kudde tukola emirundi egisokka mu 10 nga yakankubira emirundi nga 10 plus nze baali tebammanyi bajja baagala Kapale kati malo kwogera ne tumalo bamalo tukwata ngamba Kapale bamalo tukwata nze nkomo nze nasula nene motoka mani nakubiri nnyonnyola Saamu ekiguddewo ekyamala enviri ku mutwe Saamu yalowooza sitanti mu bulamu bwaffe obadde bugenda nga yalowooza sitanti munnyonnyola mugamba ekituufu Saamu ABCD Saamu teyampuliriza kati Kapale simye nga bagisigaza nga tukeera enkya tugendayo eri kyenakola munne nange obutayagala bamanye nti ndine Saamu nga nsangwa yonna mbadde nga njogera ne Saamu kubuzaabuza nga bayinza okusaba essimu yo wayireeta n'omusajja bo gwe baagala olwo bakusigaza ebisangulamu sigala nga tulya bwotyo kati enkeera Lumbu ya postinga Kapale kati olw'empala na Saamu gye balina ne Kapale ate Saamu agisitula buto agamba Lumbu yeyo sitanti giveemu Kapale yeewambye Lumbu ya posti yajeyo nga agijjayo eya Kapale jjukira ebintu bya siriyasi omwana amanyi tuli mu sitanti ze Kapale bimusobera naye Kapale kwe kumuyita mbega kati twewa amagezi ngamane tukoze tukyene embeero gijjawo jjukira kiba kibi nnyo ensokere nkya nekumanya nti walidde ssente nga tewalidde tunyonyodde Saamu aganye Saamu takomye kwa kitunde ku social media tukeera enkya tukola live ne Kapale annyonnyola abantu nga comment oziraba walidde guma lolololo tolina kyotugamba ndaba comment nali kutte simu boyi wange ayogera nenga ndaba comment nenga guli weguti ngoze ntya nzija mu live Kapale akwata simu ngenda mu live nnyonnyola abantu nze kye nagenda mu live sagenda kunnyonnyola abantu nsi yonna kuba abantu entegera yanjawulo nagenda kunnyonnyola Saamu na Lumbuye n'omunnyonnyola kyaliwo era ne bayita Lumbuye n'abeerako ne bayita Saamu n'abeerako n'abawagizi baabwe n'abawagizi baffe aba people power baabwe yakifuna Lumbuye nenkimunnyonnyola ne bakibayinga ne bategeera abategeera neera Saamu n'asigalayo ku kiri olw'okuba mukyalina enkolagana ne Saamu oba enkolagana budde bwaleero eringa eyaweddewo okuba wano emabegako Robert yavuddeyo jjo mukomera owadde Mighty Family muganda waffe tugamba tugende tulabe ku muganda waffe avuddeyo munaaye twatuseeyo nga bw'omanyire essanyu nga ly'amaanyi era muganda wange Robert olwandabye nangwa mu kafuba nangaddani ekituufu kiri nti kyeyasoose okwogera nga ekituufu kiri nti mbadde mukomera ninga neraliikirira ggwe bakyali baali bakwagala ne mubuuza ate nze obadde neraliikirako kinanga either ku bintu bibiri okutta oba okukwata bakuleete mukomera ffenna tubeere mu mbeera enzibu n'ekirala nti ogenda beerawo otya twabadde tukoze live ku muganda waffe Saamu n'akuba essimu olw'empalanayi n'empalanayi kikomanyi wabikokola ewankokola Saamu tayitikako Saamu n'akuba ine Uganda n'abako omuntu gwategeeza gwe twabadde naye Kapale ajjeko live nakale tyakibuulidde Kapale nakibuulira Robert tyoyo Kapale ne munne wali n'omulenzi omuyabuta Emi abo bambega tobeesiga kakati batandika okwogera ku video call Saamu nani ne Robert boogera ku video call anga bumanyi nange munywanyi waabwe nsala ngenda Robert waali mbeera mu kamera bwenti Saamu teyantegedde nti nze lwokuba enviiri nazikyusa za black teyantegedde nti ani teyantaddeko birowoozo olw'essanyu yadde naye nti Robert avudde biki nabadde mu live bwenti ekigambo kye nawulidde ekyankaza epulya nga nfirizingidde mu kifo still nga kyekimu Saamu kyakyaliko Saamu agamba Robert naye muganda nga omanyi nakye njagala nkubuuse Uganda kasita ovuddeyo mukomera Uganda yonna nga bweri tetulinayo mukwano gwaffe n'omu bonna bambega abasinga bonna abaali bakyali baffe gwe b'omanyi naddala abasajja bambega naawe olwo musinanga abantu aliddemu kwabbe yamenye saabaddemu
mubatali bambega yagambye abantu abali e Uganda nga mikwano gyaffe badayadi baffe babawo waliwo yatokidde nansana mukazi wo mama Mala ne Joani abasigadde bonna bambega jukira obyo nga nange ndi mu kamera bwe tuli mu babiri ono Robert nze nawe oli mbega kyendakoze nafirizinze kati Robert olwokuba muntu ategeera yalabye tukimpisiza bubi ate nga tuje lumo twalwe tuze tulwana ebbanga eriyise tulwana tukyejjako Robert yadda wali ebbali ava ono nabadde ninasigadde nga ninga muti kyendakoze ya nomba boy wange kapale nga mugabo manye ekiriwo tuli bambega mazima era stilo tukyali bambega kapale nanga ekintu ekyo nakirowozezzaako dogenzo kingamba ngoda kindi ku mutima Robert woda atwekwe ka live waji tugisizaako kibi ne mugamba Samu akyogedde empulira tuli bambega katusimu tubagamba katugende bane tugule nyama tulete tusali tuguye omulwadde celebrate ne bia twavuzemo kanga tujja tukamuko tukwira emitumugawa nawo oli mu kifo kikyamu kitujje batudusiza batuge tuli bambega sajja takyatwesiga ne Robert huyo mulabi atwewala emina tukawamma nange ndabo muyaya newala nje mubuzeeko wadde manju emikwe kujja tudira Samu tumulumba kapale mwenye kapale tasula na kimuluma ku mutima oyo musajja naye muzibu tasula na kimuluma mugamba kapale soko linde ku ya mulumbi kati no gwe Samu ebyo byolimu biki namunyonyola buli kimu ngabo kiri namugali buli kimu tukitegedde kati Samu olw'ensonyi ayagala full statement gyagambye Robert ntize sibu mugambe bwe namugamba oswadde Dani abadde mu kamera tomulabye ati Samu ko kufreshinga mind nti mubadde mu kamera abantu babiri ne sategede yabadde n'okuba nafuukamu takyazijukiramu eri format gye nalimu nagamba ogwa mukwatidde so kati yeyembeera eriwo Samu atwita bambega ku social media kale nze tekyandi nyuma okumpita mbega kuba nsobola okera enkya omanyi olaba ne omwana akera enkya nattamuzaddewo so kisobola okera enkya ne kibawo nti nze ndi mbega naye ate kapale okumuyita mbega nga yakulwanirira bintu bingi tweyanziza nnyo tweyanzege ensonga z'aba Mighty Family bwezito bweziri baganda bange Mighty Family bweri mu bigambo naye physically abantu bano batabuka oli yafuluma oli omulala oli agamba oli ono mbega kati nono junior waabwe naye mbega bagamba nti bano ono ate ali ne kapale already mbega kati nono abafuuse mbega kati ekibiina kiri awo bwekityo essaawa zino kitegeeza booking teziriiwo eza Mighty Family booking za Mighty Family sobola booking Mighty Family mbangenze ruziro olwo kuba mba nkutempewo ate kati ngenda ogenda kunsaba Mighty Family kituufu adde nga bankubira oli Mighty Family ebbeeyi kati okola nani gwe obudde bwa leero tulina ekintu kye twatandiseewo kibiina ekipya nenga obudde bwali mbadde nkyakola na kapali era tulina skits empya ze tugenda okuta wiiki eno zaawedde shootingibwa still ngenda sigalayo nga bwe mbadde nkikola lwakuba kyengenda okyusaamu ku luno twaguddewo ekibiina ekipya bakita Bamusumba Family 256 nina munnaye gwe ngenda okukola naye skits zigenda tutambula ne ku stage abangi mugenda tulabanga era nga tuli ba musician ate nga tuli basanyusa tweyanziza nnyo tweyanzege bakusanga waba nga bakwagala okulaba obuntu abantu abatwagala genda ku YouTube from today tugenda gifuna niye okutandika olwokuna kuba reopening bwawo mu lujjudde begenda Bamusumba Family Bamusumba Family 256 Uganda bwe kigenda okuba nengo de walio kapale yatukutteko tuli mu ngalo ze nga bomanyi ye musajja muyambi tanako wa kuyamba yadde bayamba bamufuula mbega bayambi abantu bangi so ye embeera eriwo abasinga bamukuba bukubi buli bayamba bamuyita mbuyisi nga bamukuba anyway tweyanza nnyo tweyanze mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo Popade Kunsalan bagamba boyina byonna ebyakabi ebyomunju ya restaurant bakubireko bwetyo bwe tubadde ne Sula Mota akugamba genda wali Makinde ofunewo kamotoka ku kibanja mpola mutegeeragane mwebale nnyo mwebalire ddala nja noonya ku Robert ebintu bino abyogerako ki Mighty Family ate yali etandise okukola erinnya lyayo kuba biki ebisuula groups zino bibaawo abaganda balina olugero luga nti akakula amangu kagira kafa mangu